Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliza nkakasa nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update. Simba kulisayo nnyo mu biro by'ekyemisana. Mwebale gye mututuusaako engalo mikwano gyange. Abali mitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizaako nnyo nkiwa temuva ku mayengo gano. Mwebale kwekuumirako. Nagambye gwagala otwegattako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Museveni nno lumukeeredde oluvannyuma lwa General Zza okuvaayo n'asindika obubaka buno wammanga. Kiki ekimuviiriddeko okuba ng'ateeka obubaka wano wammanga gwe mukwano gwange ali yampuliriza? Olunaku olwaleero mwami Yoweri Kaguta Museveni yakedde kuubaawo olubu lwa kigere eri ku mukutu gwe ogwa Twitter. Eyo gy'asuubira okuba ng'ayinayo akakadde nga kamu n'ekitundu mu bantu abamugoberera. Obukadde nga 3.5 ku bantu abamugoberera omuli amawanga ag'enjawulo mu Uganda Kampala, saako mu Kenya Nairobi, Tanzania mu Dodoma, saako ne Mombasa. Ku mukutu gwe nno kunono kwe yafunidde post yabadde emusindikiddwa ng'emulabula eya Genozi ng'emugamba nti nno ssebo akaddeko kaweddeko fikisinga eggwanga oba litunuulire olirabe nga lisaanawo bwe wabadde obubaka bwa Genoza. Kubanga kitegeerekese nti amawanga gano omuli Uganda, Tanzania ne Uganda, Genoza amulabudde n'amugamba nti no amawanga gano ge tulaba gali ku bunkenke, ge tulaba gali mu ntalo, ogeza nga Pulezidenti William Ruto yagaana okufikisinga ebyo ebyetaago by'abannansi bye baali bayaayaanira, y'ensonga lwaki eggwanga lyatuuka ekiseera ne litabanguka. Abagee kati okugeza nga ekyammwe eyo mu Uganda, poliisi ogenda mu maaso n'okukwata abeekalakaasi abali mu ddembe ate nga beekalakaasiza nsonga. Ogeza ng'omwaka guli oguyise mu Septemba 2024 nga nnaku z'omwezi 2 abeekalakaasi bwe baakwatibwa ku Parliament nga bagezaako okwekalakaasa olw'ensonga ennungi olw'okuba nti nno waliwo landing site eya Kiteezi, dumping site eya Kiteezi gye baali batera okuyiwa kasasiro ekyabomoka ne kiyiikira ne kitotomoka ne kitwala ebintu by'abantu 10,000 saako n'okutwala obulamu bw'abantu abawera mu 30 abasukka mu 30. Kati abantu baava nga beekalakaasa olw'embeera eno kubanga dumping site eno eya Kiteezi yatandika okulangirira nti neri filled up mu mwaka gwa 2013 naye negenda mu maaso paka omwaka oguwedde omwaka ogwa 2024 nga bakyagenda mu maaso n'okudampingayo kasasiro. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Gonna amasaza agakola ekibuga Kampala nga gye gatwala kasasiro ekyaviirako kasasiro oyo okuba nga ali filled up n'okuba nga atotomosa obulamu bw'abantu. Kati abantu baavayo nga beekalakaasa mu mbeera eyo ey'obuteesiimidde nga bagamba nti nno gavumenti bino byonna bigenda mu maaso ng'etunula nga ne KCCA terina kyegenze mu maaso nakukolawo. Naye ekibeewuunyisa poliisi yennyini oba gavumenti yennyini yeyafandinganga poliisi okukwata bano abeekalakaasi okusobola obbaggaliranga munda saako n'abamu okubuuzibwawo mu ngeri etategeerekeka olw'okuba nga beekalakaasa ku ebyo ebitagenda bulungi. Avuddeyo n'amugamba nti nno gujja kimanye ye bujja ne bujja nti ensi eno eba abantu b'ennansi beetaaga accountability ku bintu ebigenda mu maaso omuli obuli bw'enguzi obufumbikedde ensangi zino, omuli ssente z'omusolo nga zigenda mu bintu ebitategeerekeka ate nga temutonzeewo kye bayita job opportunities ku bannayuganda. Ezo ze zimu ku nsonga zemulabanga zimubuusa amaaso ezigenda okuviirako eggwanga lyammwe okutotomoka. Era avuddeyo n'amulaba n'amugamba bifikisinge oba si ekyakaddeko kaweddeko otunuulire eggwanga nga ligenda mu maaso. Agambye nti nno gye buva ne gye budda ensi egenda tuuka ekiseera ng'ebanja embalirira accountability saako n'okubeera transparency mu bintu ebikolebwa mu gavumenti olw'ensonga nti nno abayivu b'omusolo baba beetaaga embalirira eyo ate nga kituufu baba bagyetaaga. So n'amugamba nti akaddeko kaweddeko weenoonye ofikisinga ebintu oba si ekyo tunuulira ensi yo ng'esaanawo.
olowooza ki ku nsonga eno eya Genozi gwe mukwano gwange nkwanirizaako mu comment section ojje otangaaze kusinziira ku ndowooza yo. Era mbategeeza nti mbadde bawuliriza balungi nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Abula gwe ayagala otweyungako ng'obadde tonnatweyungako nja kusaba okkirire wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako okonne mukade. Mmwe abaagala okulanga wamu naffe nga oyagala kulanga bizinensi yo ebeere ng'emanyikibwa abantu oyagala kuba abantu bizinensi yo, ennamba ya WhatsApp weeri awo gy'oba oyitirako ojja kuba otufuna bulungi nnyo osobole okuba nga tukulangira ku kyonna kyonna oba oyagala okukulangira osobole okuba nga naawe ofuuka bino gy'ogwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Abali emitala w'amayanja South Africa, Qatar, Oman, Dubai mbaagala nnyo, nammwe abali ku muliraano Kenya nkiwa temuva ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mbategeeza nti nno mubadde bawuliriza balungi nnyo era nga mwebale kwekumira ku mukutu guno temuvaako, tugenda kuba nga tukomawo. Mweraba.